Ennaku z'omwezi 18 Julayi 2026 nga tuli mu kasiriikiro ke tumazeemu omwezi mulamba n'okusoba, eggwanga lyagwamu ekikangabwa olw'okufa kw'omubaka wa paalamenti akiikirira ebitundu bya Adjumani West mu kiiko lw'eggwanga olukulu munnamagye eyagannyuka General Moses Ali. General Moses Ali nga yeeteekerateekera okuddamu okuvuganya okukiikirira abantu ba Adjumani mu kisanja ekirala mu kiseera ekyakamyufu ka NRM yalabika nga munafunafu ekyawaliza ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi empapula ez'omusunsula okuzimusanza ku mmotoka ye oluvannyuma lw'okulemererwa okuva mu mmotoka. I, Dr. Tango Doi, on behalf of the Commission, duly nominates General Moses Ali for Adjumani West constituency. Embeera eno yaleetawo ebirowoozo eri abantu abamu nga bagamba nti ekiseera kyali kituuse General Moses Ali awummule ebyobufuzi eby'okuvuganya olw'embeera y'obulamu bwe. Olw'obuganzi eri abantu b'omu kitundu kye, ono yawangula akamyufu ka NRM kyokka ne mu kulonda kwa bonna abaali bamuvuganya n'abamegga. Princess Namuganza Persis. Mu kiseera ng'ababaka abawangudde bakuba ebirayiro byabwe mu paalamenti, okwawukanako n'ababaka abalala ye ebirayiro bye teyabikubira mu lujjudde oluvannyuma lw'okutwalibwa mu kasenge ak'ekusifu ng'ateekerateekera paalamenti bwe yategeeza. Nga bwe bagamba nti olumbe terulina mattire, emyezi wayise mitono ddala ne lumusuula ku ndiri okukkakkana ng'eyiye bavuunise mu ddwaliro gye baali bamuddusizza e Nakasero. General Moses Ali yazaalibwa nga 5 April 1939 ku Kalomeri ya Deri mu muluka gwa Tabo mu division ya Pakere mu district ya Adjumani. Bakadde be ye Muhammad Ali ate nga nnyina ye Veronica Ali. Emisomo gya General Moses Ali yagitandikira mu LP Church of Uganda Primary School gye yava okugenda mu Church of Uganda Junior SS oluvannyuma ne yeegatta ku Old Kampala SS we yamalira senior ey'omukaaga. Wano emisomo yasooka n'agiwummuzaamu n'agenda okutendekebwa mu magye era nga yatwalibwa mu Israeli n'akuguka mu kubuukira mu parachuuti ate n'ebirala. Oluvannyuma yaddayo empapula ze n'azikubako enfuufu ne yeeyongerayo n'emisomo era nga yagenda mu University of Wolverhampton mu ggwanga erya Bungereza n'akuguka mu mateeka kyokka tekyamumalira kubanga oluvannyuma yeegatta ku ssettendekero e Makerere okusoma amateeka, bw'atyo n'agenda ne ku Law Development Center gye yafunira ebbaluwa emukkiriza okuwoza emisango mu kkooti. Bino byonna byabaawo nga muweereza mu ggye era ekiseera eky'okumaamulako Dr. Apollo Milton Obote ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga yali musaale nnyo era n'abeera wankizo nnyo mu gavumenti ya Idi Amin Dada. Mu gavumenti eno eya Idi Amin Dada yamugonnomolako ogufu gwa minisita w'ebyensimbi, ekifo kye yakozesa okwegulira obuganzi naddala mu basiraamu anti yabasakiranga obuyambi okuva mu buli kanyomero ka nsi. Mukama we Idi Amin Dada yatandika okumweraliikirira nti yandimulivvula olw'amaanyi ge yali azimba naddala mu magye era kyogerwa nti Amini yalina enteekateeka ey'okumugombamu obwala n'amutebuka ne yeetegula ekibuga Kampala n'addayo mu West Nile okwekuuma. Kyokka eno baamulumbayo enfunda eziwera bamukwate wabula naye baamusanga nga yeetegese emmundu n'etokota era baavangayo buggo nga tebamukutte. Amini obusungu bwamweyongera n'amuggyako obwa minisita n'ebitiibwa byonna bye yali afunye mu magye n'abimuggyako. Amini ng'akunkumuddwa omukono mu kibya, Moses Ali yaddukira mu ggwanga erya Sudan mu kiseera kino nga we wali South Sudan n'asimba amakanda mu katundu aka Nimule. Wano we yasinziira okuzimba ekibiina ky'abayeekera kye yatuuma National Rescue Front okulwanyisa Obote owookubiri eyali afuumudde Amini era nga kyogerwa nti mu bayeekera abaasooka okulwanyisa Obote NRF be baali bakira abalala bonna embavu. Moses Ali yalwananga n'abayeekera abalala balwana okusuula Obote owookubiri wabula Yoweri Museveni n'abayeekera ba NRA be baasobola okutwalaganya Obote nga teyeesiikidde kanyeebwa bwe batyo ne bakwata obuyinza. Wano Museveni yayanguwa mangu okuperereza Moses Ali okumwegattako basobole okuzimba Uganda etaliimu ntalo, naye kye yakkiriza n'akwata abalwanyi be okwegatta ku ggye lya NRA oluvannyuma eryafuuka UPDF era nga mu kwegatta kwa NRA oba UPDF ono yayingira ali ku ddaala lya Major General.
Wano oluvannyuma Pulezidenti Museveni yamulonda ng'omumyuka owookusatu wa Ssaabaminisita era Minisita w'ebyobulambuzi ng'azze amyuka Ssaabaminisita okutuusa ekisanja ekiwedde. General Moses Ali ng'amaze okussa ogw'enkomerero nga 18 Julayi 2026 yaziikibwa nga 22 Julayi 2026 ku kyalo Abirichako mu muluka gwa Tabru mu divisioni ya Pakere mu disitulikiti eya Adjumani mu West Nile. Ono yaziikibwa mu bitiibwa ebijjuvu eby'ekinnamagye ate era ng'engeri y'obusiraamu bwerambika kubanga abadde akkiriza nti Nabbi Muhammad ye mbaka wa Allah. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.